Abakulembeze mu kibiina kya NUP baabudde bakkansala b'ekibiina ekyo abagenda e Galuga ko n'abeerubaga balonda sipiika wa NRM obuteeteeka ku puleesha nti balinda kaadi z'ekibiina kya NUP era bagireyo ddala essuubi. Amyuka omwogezi w'ekibiina kya NUP Alex Waiswa Mufumbiro bino abyogedde asinziira mu lukiiko lwa bannakibiina munisipaali y'e Nakawa n'alangira nti bakkansala ba NUP bonna bagenda e Galuga n'abalonda sipiika wa NRM Rubaga mpaawo agenda kubongera kaadi n'abawa amagezi balemena ku kirowoozaako. Kaani omu ku gwe okulabikira ku lisiti ekyo njagala kibakakasa. Kubanga omuntu eyatulaga luli tatwetaaga ate tuyinza omwongera omukisa. Waliwo abagenda e Galuga nabo tubalina. E Rubaga baali 19 naye weewuunye bonna 19 bazzeemu ne basaba. So obukulembeze bw'oba oli pure, follow your time, follow your luck, but be consistent and committed to what you believe in. Mufumbira annyonnyodde ku bunkenke obuliwo ku kaadi za NUP ku mulundi guno ndibuuze lwa nsonga nti ekibiina kitaddemu amaanyi mangi okwetegereza abantu bwe kigenda okuwandako eddusu okukikwatira bendera okwewala bannakigwanyizi n'amalindirizi ag'enonyeza ebyago nga beerimbika mu kwagala enkyukakyuka so nga abatimba bbula. Waliwo bakkansala abaasalawo ng'akalulu kawedde bo ne batandika kukola byabwe era ne batandika kwefaako nga babulira n'akasente nti kazze nga bakola ki. Bino ebijjidde ng'obukenke bw'amaanyi nnyo mu kibiina kya NUP eri abasabye okusaba kwabwe nga baagala ekibiina kino kubawandako eddusu okukikwatira bendera ku bifo eby'enjawulo mu kulonda kw'omwaka ogujja. Mu lukiiko luno bannakibiina kya NUP e Nakawa bakubye ebirayiro nti baakuwagirawo bokka banaabaweereddwa kaadi. Ng'ono omubaka wa Nakawa East William Ronald bali mwezo asabye bannakibiina okukkiriza bino abivudde mu kusunsula okw'ekibiina mwe bagenda okugabira kaadi era bewala okulwana entalo ezitayamba. Nti tugenda kubana kumwanagana olwaki olwa tiketi era netukkiriziganya nti kubawadde kaadi yanaabeera omukulembeze waffe ffenna era ffenna tunamuwulwakisi bwe tugenda okubeera ne pate egenda okugenda mu maaso n'ebigendero ebirungi. James Magala yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.